Gavumenti ya Uganda echekereddwa Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda atendereza nnyo Nyerere ng'eyali omukulembeze eyali akunga abantu bonna ku by'enkulaakulana. Amwogeddeko ng'omwagazi w'eddembe n'emirembe wonna. Nyerere ye mukulembeze w'eggwanga lya Tanzania omuddugavu eyasooka okwogerwako nga yalwanirira ennyo eddembe n'okwefuga kw'omuddugavu. Ono yakwata entebe mu ggwanga eryo mu mwaka gwa 1964 oluvannyuma lw'eggwanga lye okufuna obwetwaze okuva ku Bangereza. Yatandikawo enkola eya Ujamaa mu ggwanga eryo era nga ne ku ssaawa ya leero enkola eno ekyalabwako ng'ekola. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Acha matarajio yako wewe mpiga kura. Mu mwaka gwa 1985 Mwalimu Nyerere yawumula ebyobufuzi era n'atandika omulimu gw'okusomesa Abafirika eddembe lyabwe n'obwetwaze. Nyerere yali amanyiddwa nnyo ng'omukkiriza era nga nsiiba ntakera okusobola okulongoosa ekkubo lye n'omutonzi we. Mwalimu Nyerere yafa mu mwaka gwa 1999 nga mu kiseera ekyo yali amanyiddwa nga taata w'eggwanga lino olw'enkola ze ezaali zirwanyisa obwavu mu bantu. Abasumba mu ggwanga lya Tanzania batandika okusaba kwabwe e Vatican nga baagala Nyerere alangirirwe mu lulyo lw'abatuukirivu mu Ekereziya. Kino baakifuna mu mwaka gwa 2006. Na buli kati Nyerere ajjukirwa ng'omu ku bakoledde Ssemazinga wa Africa n'eggwanga lye erya Tanzania ebyafaayo. Wabula ye Namungi w'omuntu na buli kati akyeyiwa mu kiggwa e Namugongo.